Banange mikwano gyaffe mwenna abaagaliza The Straight Update ebirungi. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the Ghetto Gladiator, Ssenkagale w'ekibiina kya NUP, agenda kubeera mu disitulikiti ey'e Mukono olwaleero. Tuli butereevu wano e Magere, ba foot soldiers ab'e Mukono bonna aba UFF bamaze okuba nga beegatta, ate bamaze okuba nga bamukima mu butongole ajje e Mukono. Tugenda beera live olunaku olwaleero okutuukira ddala His Excellency lwasimbula ewaka nga bwe bamukimye paka lwanaafuluma oba lwanaatuuka ewaka nga bamukomyawo, kubanga be bateekeddwa okumukomyawo kubanga nga bwe bamukimye bwe batyo buba buvunaanyizibwa bwabwe nga bwebimanye bya foot soldier. So tubasuubiza nti gwe wenna ayagala okuba nga ogoberera ensonga z'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngenda kusaba weekumize ku The Straight Update, so ng'ogerako ozigoleberera butereevu olunaku olwaleero.